simanyi kyendi bawa guys but ku sister Junior kwe mufiira era mbalayirira tewali muntu no agenda tumanyira esente ze mwampadde abali e Saudi Arabia banange bakadama mwebale temujjanga okwo mwampadde sente mwankubidde amasimu. Thank you so much. Maliriza ngamba nti omulanga gwange kati ngukubira genotafire gwatwala immigration geno abantu bonna abayingira eggwanga lino nga bambadde ng'abakazi ng'ate basajja beesize lipusitiki basigale mawanga gaabwe. Genotafire nkukubira omulanga gwatwala immigration. Buli muntu ayingira wano n'empisi embi asigale gyali. Eno Uganda tuyina abaana abantu abasinga obungi tuli bazadde abaana bakoppa empisa zino abagwagwagwagwa basirusiru ze bajja ebweru. Immigration temukkiriza bantu kuyingira ggwanga lino nga bambadde ng'abakazi n'ate nga basajja beesize lipusitiki webeekoza mu public badiyale abasajja ne beekoza ng'abakazi. Tetugenda kubikkiriza mu ggwanga lino ezo empisa zisigale ebweru. Temutwonoonera baana temutwonoonera ggwanga. Kwata obuseegu bwo buteeke mu kisenge kyo wano tuyina abaana. So genotafire tukusaba gwatwala immigration deny those people right to enter this country. Buli omu akwata emizeegi emibi gisigaze mu America. Abantu abajjano ne mutandika okukisingira abantu mu public mulinga mbwa n'okisinga ono abaana baffe temuboonoona. Egyo emize mugitwala ebweru. Ekisinga okuluma abantu bano tebalina na passport za ggwanga. Bafuna obutuuze mu America, bafuna obutuuze France, balina obutuuze Indonesia. Tetugenda kubakkiriza kwonoona ggwanga lino. Eno Uganda erina empisa zaayo. Tuli baddugavu. Uganda eri mu Africa tuyina empisa zaffe ezitajja kutyoboola kubanga maama abantu balina ssente. So genotafire gwatwala immigration. Tetwagala kulaba bantu bambadde biteeteeyi nga basajja aba ne beesiga lipusitiki abasajja ne bawumula amatu. Ebyo bisigale Bulaaya. Ajja wana akitegeere nti azze Uganda. Uganda erimu abaana abato abaana babeera ku mitimbagano n'osanga omuvubuka ayambadde ekiteeteeyi ali mu bbaala awoza baddiyale. Tetujja kubikkiriza. Lino eggwanga lyaffe tuyina okulwanirira ekitiibwa ky'eggwanga lino n'empisa zaffe. Era Honorable Balamu yakyogedde bulungi mu tweet ye. We should fight for the image of this country. We should fight for the ethics. Empisa zaffe ez'abaddugavu. Oba owulira ng'oli museegu obuseegu bwo bukomye mu kitanda kyo. You have a bedroom. Kisingira abantu eyo. Temutwonoonera baana. Temuleetera abaana baffe kwambala biteeteeyi ng'ate bavubuka. Naye n'osanga abavubuka abato. N'osanga omuvubuka yeesize lipusitiki mbw'ava mu America. Ebyo bikomye mu America zo. Bw'oba ozze Uganda, act like a Ugandan. Ebyo mu mawanga amalala tebabikola. Toyinza genda Saudi Arabia n'okola ebyo ebyekisiru ng'omusajja n'ayambala ng'ebiteeteeyi. So ekyo tetujja kukikkiriza. Tujja kukyogerako. Gwe kirumya agenda kwetuga. Tujja kubyogerako. Gwe kirumya agenda kwetta. Tujja kubyogerako mpaka wa president. President Museveni yagoba empisa ezo wano. Netteeka n'alisayininga. Era bulijjo apuliikinga empisa ez'abaddugavu. So ndowooza mwandozezaako ne mundaba. So neebaza nnyo President Museveni. Amasimu gankubidde okuva mu State House. Neebaza nnyo Afande Muhoozi, General Muhoozi weebale,
mwebale kuma mpisa za gwanga lyaffe abantu bangi bajja wano ne bajja n'empisa zaabwe ne boonoona abaana baffe naye Jene Muke weebale nnyo kulonda minisita Balamu ekyo mmaliriza kikwebaza nebaza nnyo maama Kadaaga nebaza nnyo Jenosale Musale era muganda wange Brenda yanyambye nnyo muwala wo Jeno kubanga nabadde sina musango gwe nakola so kati buli ayagala okunkwata amalawundi mwemwe n'abatambuza obulimba bujuni abamukutte tewali yankutte ate era tewali agenda kunkwata njagala kibaddiramu wano tewali yankutte sina musango sina gwe natta sina gwe nabba okitegedde I'm a free man. This is my country. Naffe tuli bana Uganda. Okitegedde tuina rights zezimu zoyina nange zennina era tewaba muntu akutiisatiisa ne ssente busibanyo naayina ssente mbwajja kusiba tebiriiwo wano neggwanga litambulira ku mateeka litambulira ku dialogue okuteesa reach out to people muteese n'abantu mwogere n'abantu wano President Museveni abamuvuganya tabasiba wano siga byali byakusiba President Museveni abamuvuma singa yabasibadda Jene Muke bamuvuma enkya n'eggulu so please we preach peace temutiisatiisa bantu intimidation bonja kusiba nja kuleka yeruzira ebyo byonna bigambo bugambo those are words ebitajja kusoboka umanyi mwakulira nnyo mu bwavu omuntu nga yakulira nnyo mu bwavu alowooza ebintu byangu nga wabyogera gwe nja kuteeka munda mukwano si byangu gwoteeka munda akoze eki what has he done goza ine gwanga mbugwayagala gwosiba so ndi wange ndyanwa living comfortable at my residence ndyanwa nebaka so era tewaba nalabye buno obuvubuka bwe basasudde obwa TikTok mwe bavubuka mwe muli esente zammwe buli kyesenti bakusasudde onjogereko lya sente zo sikwinaako buzibu naye ati si mwogere ebituufu okusasula abantu banvume tekiyamba nze wano tewali kigambo ku TikTok kyogenda kunvuma kyembuza otulo I will still eat stand on the truth era wendi wano nyenda mu meeting na meeting je nyendamu ne deputy Igig tewali kigenda kuntuukako I can promise you today I can promise you tomorrow there is nothing nze dunia wemba ndi kumazima nga ndi kumazima tosobola kuntiisatiisa tewali kigenda kuntuukako ebyo nabibozi bya bbaala nga nakoze eki ekinzulusa mu ggwanga lyange to become a refugee in this country tewali kye nakola siina gwe nabba siina gwe natta so omuntu atawagira na gavumenti yaffe ataddawo antisetise it will not happen kati mugenda kutegeera ku junior omutuufu mugenda tegeera junior yaani bulijjo ndooza mundabira wano bulijjo ndooza mundabira wano kati you will know who is me nze ndi ku mazima sirinyangako mukomera ebbanga lyemaze ku internet because buli kyenjogera nsooka kinoonyereza nwana entalo z'abanene nze gwolaba
era bondaba nga mu lutalo debbali nina obubaka bwemba ndeeta wama muganda wange kisa kya mukama weebale nnyo kisa kya mukama weebale nebaliza aba State House tata wange gye yakola tata wange yali mwogezi wa president emyaka 14 tata wange yakolanga mu State House tusubira ku very like that mbu John Twale Ruzira for nothing. I have no crime. Era ni muntu atambula mu ggwanga lyange bulungi nnyo. Era mbasaba tuwagire President 7 President tumuwa akalulu. Era kati ngenda nakunoonyeza President kalulu. Si kyayina budde. Obudde bwe nnina bwakunoonyeza President kalulu muzeeyi jajja. Mama Kadaga yakubidde mama wange. Mama Kadaga namugate wali kigenda kutuuka ku Junior. Nothing. Era nebaza nnyo Honorable Balamu. Gendo labe tweet ye gye yakoze. Yagambye de okukozesa sente n'obuyinza to intimidate people tekigenda soboka. Wano munna ebintu byakuteesa. Tuli ku dialogue ne president ateesa n'oba opposition. Naffe obuyinza tubuyina. Naffe amaanyi tugayina ne sente tuziyina. Era toddange eyo ne weepankapanka. Naffe amaanyi tugayina n'abagayina tubamanyi. Naye mu nsi tukakkana. We be humble. Chetuli tetukiraga nsi. Naffe abakulu tubamanyi. We also know big people. Kutoza tujja kuva eri otulinnyeko tuleme n'okwogera. You suffocate us. We also know big people. Kati ndi wanga in my residence sleeping. Honorable Balamu has talked to the Atwale Byamateeka Minister Atwale Byamateeka. Honorable Balamu ayogedde n'Attorney General. There will be nothing this time. So let us enjoy the moment. Sister Junior Wali, I'm here today and tomorrow. Let nobody lie you. I'm here. Sister Junior Wali. Hey, ama abawo jangu tunyumiemu my brother. Wange ngende mu prison. Sister Wendy. I'm here in the building. Junior wange. Ama Franka Deva. Banako bagamba kimbo bagala kusiba. Bubansi y'abanako babadde bagamba. Soko webuuza manyi mu nsi muno address kintu kikulu nnyo. Kitaawo yaweereza eggwanga bukya twagenda okwetegereza nga kitaawo aweereza eggwanga ayina ligase gye yali alekera abaana be. But omuntu agenda okusiba omwana we agenda kulaba aka video ng'ali mu bbaara buli asanga yakwatirira buli kimu. So batulekeemu kubakolera abaana baabwe ligase tebadda wano okumanyiira bantu. Ate teri ayogera kintu nga takinaako okunoonyereza. Kyemanyi by'ayogera wasooka binoonyerezaako research ogiina. Obuvigira bwaliko ku internet era buli omu yakyogera. Aha. So Tamale yakola ligase y'abaana be kyaggwa. Ate lino eggwanga Uganda ne bwetabeera Uganda ne Rwanda ne Congo n'ensi endala mulumu banaanyini mawanga. Waliwo abantu abakolera family zaabwe. Temujja kuva eri mutuleeteko ettamiiro ntumugenda tiisa nja kusiba. Si buli omuntu bamusiba. Guys mwetereze. Si buli omuntu bamusiba. Kano njagala mukanootinge. Ekyo njagala mubeere nga mukimanyi. Ensi zino ziriko banaanyinizo. Ziruko afuga naddirira n'akola bwati ne bwati kati mwe temujja eri ennaku yammwe n'akamanyiro mukaleete ku bantu. Nakola kyabaho nataani nabbali. Wataani.
okwogera nti gundi yasuze mu bbala nga bamukwatirira bwa kisinga ono bwa kisinga oli oyogera kiriwo kye tulaba oyogera kiriwo kye twalaba ku midiya kati bw'ova wano n'ogamba nti waliwo omulenzi ya postinga video nga yeekuba olugalo mu matako ekyo nakyo kijja kusibya myaaso ate ng'oli yakikola nga twakiraba so bwe mba timwagala abantu boogere ku bye mwakola mulemu bikola mubireke n'ebintu bwe mba nga mwabikola abantu bajja byogerako bwe babyogerako ate temugifuula mpalana temugulirira abantu kuvuma bannammwe biki simanyi tujja kusiba teri ajja siba junior ekyo mwerimba ono mwana wa Tamale Mirundi yawolereza gavumenti n'akolera gavumenti okumala emyaka 14 mwe mwali eri nga munywazi walagiza mmwe oli yakola ligase y'abaana be n'agikola n'amaliza n'avambula mu bwensi esaawa zino kiringa bw'ogamba nti nja kuva wano nyataakinge famire ya Erit Mwine yaleka afudde ng'akoledde abaana be ligase kyaggwa kati abantu abamu mbawenga respect ate bwe mba temwagala boogerako ebibi temubikola mubeereyo mayumba gammwe ebiri mu mayumba gammwe abantu tebajja biraba tebajja byogerako bwe mbikola abantu bajja byogerako kasobireeta mu society abantu bagenda byogerako esaawa zino Franka simanyi kiri mu family ya Muhozike Rugaba kuba saakirabye ku media bw'oba okirese media abantu bajja kyogerako ate bwe bakyogerako tobufuula busungu okiraba esaawa zino Franka sigenda kwogera kifa ku maama wa Junior kuba tajjanga media kubaako kyalaga kuba sina kyemumanyiiko kati gwe bw'oba oleese obuziina bwo mu bantu mu society temujja tutiisatiisa oyo omukyala respect gye tukuwa n'obugaga bwempulira bwesirabangako bw'oba wasobola okuvaayo n'osula mu bbaala nga buli musajja akukwatirira akunyonyogera wajja ayitawo omwezi ffe tukyogereko kuba twakiraba bwe tumala okukiraba ne tukyogerako nga wayiseewo emyezi oba omwaka ate tojja gamba nti nja kusiba Franka kuba wanjogeddeko bankisinga mu bbaala kuba bakisinga nga society enseera aba babloga nga balikodinga n'abamawulire musigale mu maka gammwe mutereke obuziina bwammwe mutereke ebyama byammwe abantu tebajja byogerako bw'oba olina kyewakola mu society oba mu lujjudde omuntu bw'avaayo n'akyogerako muleke akyogereko kubanga wakireeta mu lujjudde esaawa zino Junior sijja kuva wano njogere ku famire ya Samu Kuteesa kuba sina kyemanyi ku media naye singa wabaayo ekivaayo nekijja ku media omwana ajja kuvaayo nga kakona akyogereko kuba yakiraba media okiraba so bwe mbanga timwagala bogere ku kati abawo ate bano bannaffe be bawa obusente ne babagula abo balinaako buzibu abo tebakolera busungu Junior bali bakola kasente abo tebawalana yes era sobola bawalana abo baleke buli gwe baguza nvume yes gwe baguze ampayirize nti ndi mukomera nga siriyo bandi ya sente zo mukwano nade manyo oli mukomera shira price yankubidde nga neba sinagamba Franka nyamba kubira Junior bamusibye sakubidde jo wamejjo wankubidde shira price yankubidde nga agamba bakusibye kubange jo nabadde mu meeting n'abanene abamu jo nabadde mu meeting n'abanene abamu kubanga timu ya Jenemoke yankubira bankubira amasimu okuva mu State House Jeno Damulira nankubira personal assistant wa Chief Justice yankubidde n'abakalabye yes nga bonna beebuuza omusango gwe nakoze nze shira price yankubidde ng'agamba nkukubire Junior bamusibye nengamba sure nti ye kwe kukubira nade nakava ku live yakabata ngangamba Franka kubira Junior bamusibye bana akava ku live ne shira price nankubira kwe kukubira nongamba anze siri musibe abo basiru baveeko so wemba temwagala boogerako ebyama byamwe mbireke mayumba gammwe nebwe mbireta mu society bajja byogerako ate era kankubuulire Franka abantu mwenna abali mulayiti ng'oyagala nnyo obutaala ng'oyagala nnyo social media ng'oyagala nnyo showbiz please bajja kukwogerako yes bajja kwogerako atayagala kumwogerako live a private life bwe kiri fe ebintu byonna tubisanga wano ku social media bye twogerako n'olaba ka video ng'oli yeeyambudde kati w'okwogerako obozizza musango
Obatu ziza musango sawa zino na video bwo mukulu oyo ngali mu video anyonyoge akisingono waja yitawe myezi 5 obo mwaka nchogereko ngovaye era ntogenda sibabaho mwe lwachi mbikora omuntu nokola birthday no yita abamawulire ne bijja ku internet kati banyinya bawo bakuza birthday private bwe kiri nzabawo nina abagagga bemanyi mu ggwanga lino bagagga ddala wali olabyeko birthday yabwe ku internet sigirabangako tutandikire ku baana ba President Museveni afuga eggwanga lino simanyi na basi ngojeko Jeno Muhoozi olina birthday gye wali olabye ku baana ba president ate ne Jeno Muhoozi yakikola lwansonga luno yafuna bino gunde eno PLU bagita PLU PLU be bakimukako ojikuza timu ye bati yali takikolanga bano gundi ba Toyota be bamugamba tukuze birthday bati ngora akola ebintu bye ngomanyi birthday ya Natasha Berawodi tetumanyi kwanga tabikolera mu public yes kati mutuleke muko bwe tubanga tuina kye twalabye kitatuukiride ku birthday tujja kyogerako ate ogutali musango bwoba wagenze mu bala ono nakukisinga nono nakukisinga tujja kyogerako ate ogutali musango temujja vaye nti nja kusiba ate era nabawo ezempisa ze bajje ebweru ezo abavubuka ne bajjano ne beemolanga abakazi abavubuka ne bajjano ne beeyambaza ebiteeteeyi nakyo kikome abaana abato balaba empisa zino ne bazikoppa si nnungi zikolere mu kisenge kyo kituufu kati bwe tuvaayo ne twogerako nga bagamba tuli babi lwaki ojja mu society n'oyambala ng'abakazi ate ng'oli musajja ate ng'olina abaana abakufollowinga generation ento kifaananyi ki ky'oba osigamba n'abaana abato abakufollowinga ng'omaze okwambala engoye ng'abakazi ate ng'oli musajja osanga omuvubuka mu bbaala abaha ennaku zino ng'omuvubuka yeesize lipstick mbudde hayi biki bannange mulekerawo okwonoona abaana muleme okwonoona abaana baffe tubazadde tetwagala bonooneke kuba abaana bali ku social media n'abakadde n'abakulu kati bwe balanga omuntu nga omuntu gwe bataddeko ennyo amaaso ng'ogenze mu society n'oyambala ng'abakazi oba oyonoona abaana baffe generation ento muba mugyonoona so mutulekeemuko tujja babuulirira bwe mba temwagala abiwulira temukola ntonda ate ne mugamba mujja tusiba ye mutusiba mu government yammwe government ezammwe ziri eri Bulaaya fwe bwe musiba tulina amayumba kuno tuwa emisolo burunaku tunywa amafuta g'emmotoka burunaku mwe mubeera eri Bulaaya wano mujjawo okucakala lumu ne muddayo so temututawaanya temutumalako mirembe nze ekyo kyokka kyekinnuma tebalina nandagamuntu ya ggwanga lino mu butuuze mu mawanga amalala simanya Abamerika simanya Abafalansa naye omuntu n'alinnya ennyonyi nga ne passport y'eggwanga yagivaako alina obutuuze bwa ggwanga ddala najja ajooge ffe bannansi abali akawunga ow'ekagadi ke yalimye nendi amatooka agazze mu Kampala nga gava isinjiro naye gwobeera Bulaaya olya mmere ya mikebe eveeyo mu nsi ndala atodde wano omanyiire ffe abawangaadidde mu nsi yaffe mwe temulina na butuuze wano Uganda mulina obutuuze mu nsi ezo ez'abazungu mubeere eyo mutuleke ffe tuyina contribution nene nnyo ku ggwanga lyaffe Uganda buli lunaku Juni anywa amafuta ga 10,000 aba awaddeko emisolo 3,000 buli lunaku gojja lumu n'omala wiiki emu mu nsi Uganda just 1 week noyagala omanyire Juni amazeemu emyaka n'emyaka ekyo tetujja kikkiriza wama bwe bakwatako bagamba baho waali nze ndi mabega tebajja kusiba ekyokubiri abaye ekisembayo tewali atayogerwako mu ggwanga lino bwe kiri abantu baleke that bipolar obulwadde mu psychology babuyita bipolar bipolar kitegeeza nti obwongo bwo bwalwala okujooga abantu tewali atayogerwako mu ggwanga lino tewali kyomwogerako kituufu ne president atufuga alina opposition bwe kiri ne jenemuke akulira amagye alina abatamwagala bwe kiri era ndabanya bavuma Jeno Muhoozi ate ng'abalaba n'okubaddamu n'abaddamu naye nga teyatwala amagye g'eggwanga kituufu mulekeraawo that mental slavery gye mulina bipolar abaluma kituufu tebajja kudda wano okututiisatiisa buli omu agenda amira eddagala lye edinda ku balwadde
anti bipolar buba bulwadde bulwadde obukwata ng'olowooza buli omu aliwo omusinga obugagga buli omu aliwo omusinga gwe ng'oliwo kutulugunya balala buli atakwagala okusiba oba mulwadde wa bipolar. Empekeza obwo obulwadde baziyita batya? Bazita red pill. Red pills. Mugende mumire red pills zammwe. Mutuveeko ffe tuli mu nsi. Mutuveeko bipolar wammwe inferiority complex. Buli omu akwogerako olowooza akuwalana. Tose last time basiba Kibedde. Myezi 7. Aba bakazi badde bagala sibanze. Kwanga bipolar abasumbuwa. Aba bakazi beberu basiba Kibedde. Basiba Kibedde last time. Anti Kibedde taina ligase kati gwe bakwate kuba bulwadde bubi nnyo bukulowoozesa nti oli wa kitalo ate nga toli. Bipolar bukulowoozesa nti buli omu alina okuwaana. Bipolar bukulowoozesa nti gwe ne weekola ensobi togikola. Kati munzijeko abantu b'ebweru abamu mwalwala bipolar. Bagambe bwalwala okujooga abalala. Kwata genda ogule red pill omire eddagala lyo. Kituufu. Mulekerawo okujooga abaana b'abantu. Kati bakugina abaatuzaalanga mmwe. Kituufu nnyo. Tulina bannyaffe. Negge n'oyagaliza omwana wa munne ekkomera nga talina kyakkoze takubbye. Fulanka oyo oba talina mental disorder ku mutwe. Aba agiina. N'ofuna obudde. Obugenda ku poliisi osiba omwana wa munno nga naawe oli muzadde. Kubanga bipolar akusumbuwa. Kituufu. Mutima mubi gwa Nabaki. Balogo n'okuba batuggyeko akamanyiiro ku luno bawalampye y'amagye mujja tuulira Junior temujja mukwatako. Nkigamba nnyo abantu b'e Bulaaya obwo obulwadde bipolar bubi nnyo bukwata obuwongo twabusoma mu psychology. Omuntu olwala bipolar otandika okubelivinga nti buli omu aliwo akwogerako akuwalana. You start believe nti osinga buli omu aliwo. You start oba oyagala nnyo bakusinze. Bipolar kyaleeta. Oyagala nnyo buli muntu akusinze akukomba amatako. Obwo obulwadde bubi ebeera disorder. Twagisoma mu psychology. Bipolar etuuka n'ekulowoozesa nti okusasula abantu ovuma abalala ly'essanyu lyo. Gwe toyanka omuntu agamba genda onvumire gundi naye nga ate tasobola mwevumira. N'abaana gano tewamuvumye bulungi ddayo omuvume kino. Bipolar eyo mental disorder. Omuntu ng'alina eyo mental disorder aba ayagala nnyo obutaala okumulaba. Omuntu myaka 7 oyagala bakulabe by force. Bipolar oba ofuna essanyu ng'otulugunya abalala. Era abantu bonna abasiba abantu for nothing baba balwadde ba bipolar. Baba balwadde ba bipolar yessanyu lyalijja mu kusiba. Baagala nnyo okubeetondera. Ojja kuneetondera mumire eddagala lyammwe please. Genda mu ddwaliro bakuwa eddagala baliyita red pills. Buba buweke bwa red. Abalwadde ba bipolar bwe bamira. Andi obulwadde obukwata nnyo abantu b'e Bulaaya. When you go to Europe, so many people have that disorder. Twagisoma mu psychology. Ey'okutulugunya omuntu nga talina kyakkoze. So bipolar bambi mu mujjanjabe. Ajja basuula ewabi. Eyo lwaleero nno mulowooza sigikomye wano. Naye nga nebaza nnyo mwenna bambi abantu bange bampadde ku ssente. Njagala okukiddamu kibagamba guys. Nze ndi mukubi wa luseke. Kukusabiriza kwendi ate sekuvaako. Kino njagala kibategeeza mufune peni n'olupapula. Junior yasabiriza. Nze ndya kukusabiriza. Bannange sigenda kuva ku luseke. Funa peni n'olupapula uwandiike. Ndi mukubi wa luseke Pro Max. Atagenda kuluvaako.
Luseke nyumwa. Era bagagga bange mwenna benkuba enseke. Musigale ewunzi bakube. Siva ku Luseke. Mukitegedde ekintu ekyo. Era omuntu yenna erowooza nti ogenda kwawula Junior n'Oluseke weerimba. Gavumenti yonna ekimanyi. Ku poliisi yonna bamanyi. Badipisi bonna bakimanyi Junior nkuba Luseke. Kusabiriza kwentudde. Kati gwedeyo nja Samiri. Era Junior asabiriza iye kituufu. Mbadde nkolawa. Era Junior talina mulimu gwakola nsinga ki. Nga tonneekuba lugalo mu matako. Gwakeera okukola nsinga ki. Muli emu owino musitulabi box. Musiba musana mwena ne mutuya nembala kasoze ennyuma. Mbumukola. Nze nkeera musananze. Sawa zizino mukaaga ndi wange. Noonya gwenkuba Luseke neebake. Teriti. Nze ndi mukubi wa Luseke nsabiriza. Era woba ne sente nja kuyita mami nja kuyita dadi. Nze Junior ku sente. Nkuyita ne jajja. Oh. I will call you my grandmother. Ngoyina sente. Ngolabiko. Teriti. Food for the soul. Ekyokubiri mwenna abali siva ku lugambo. Mpoomerwa olugambo, mpoomerwa akantu. Junior, va ku social media tekijja kusoboka. Mpoomerwa olugambo. Era nze sijja kufunako olugambo ng'ana okulwogera mukwano. Mama, nze mpoomerwa olugambo. Ne bwe mbasiridde. But food for the soul yonjiriko. Nkyakola olugambo mu ggwanga lino mirembe miyitirivu. Pulani dimulekwa akka lugambo. Nze sisita Junior. Era kyekipeesa erya sisita siva mu ŋŋambo. Nze ngeyeza ddala abantu. Era nze bwe nti Junior wano waliwo olugambo. Nvuga emmotoka n'enzija. Lumu maama nga ffenna kwe tulya. Kutambuza information. Goloza badde mu gavumenti nayo mulimo ki? Kutambuza lugambo mu banene. Gwe mulimo gwange. Era mwena baga Junior akolawa ntambuza lugambo mu banene. Gwe mulimo gwenkola mu gavumenti. Kutambuza ka information. Lugambo kulujja wa mukulu ono nga nduza walala. That is my job. Ate era teri agenda kulunzijjako Sister Junior. Era nsaba President Museveni ompe ekifo. Mu State House nga ndiwo kuwa mawulire. President Museveni appoint me advisor on TikTok. Nkuwa olugambo naawe ontegeere. Buli kumakya. President Museveni nsaba onnonde mbeera advisor wo ku TikTok nga nkuwa lugambo lwokka. Who is doing what? Ogwo ngusobola Junior. Era sebo president bakutuuseeko obubaka buno ne Genosale. Mumpe obwa advisor bwa ticket. Nkuwa olugambo naawe ontegeere. Food for the soul. Ate nammwe abatasobola TikTok mugiveeko. Mugendeeko ku apps endala. Gwe bawulira TikTok ekutama ebigiriko tobyagala genda mubategeera ffe tetutegeera. Bannaye muleke okutusibako amagezi. Era Junior oli musiru, iye ndi musiru ani agaa nti ndi mugezi. Amagezi ng'agazaaki gannyambye ki? N'omuntu n'ava eri ebiri ku TikTok bya kisiru, iye tuli basiru tuli bagwagwa. Tuleke mu by'ekisiru byaffe. Lwaki otulumbawo? Lino eggwanga ddene genda opame. Buli awulira nti TikTok ogikooye. Gw'oli mukulu otegeera nnyo giveeko ogende. Temugyagala mugiremeddeko. Ogikolako ki?
gwe genda bugenzi mu ssimu yo tuula wansi weebuulirire okwate app ya TikTok ogideleting ogitulekere genda ku Telegram apps wano nyingi omuzungu ze yakola tuyina Twitter we wali abengezigezi buli yawulira nti olina olugezigezi va ku TikTok genda ku Twitter we wali abasoma nga balina engezigezi eyo gye bakootingira wano tuvumira ddala wano by one bando wano tusabula TikTok mama nga agita TikTok wano tusabula mubi nnyo wano bakutwala kaguddeyo tetwagala kumanya omu ku omu kati gwatabisobola biveemu leka abantu beevume abantu wano ku TikTok beevume nkya ne baddawo baleke beevume kati dalabye olutalo lwa Black Sugar ne Full Figure baavumye Full Figure nempulanga nange wendi nnyumiddwa tolaba nti Full Figure yeepanka okuvuma naye Black Sugar yamumpeeredderevu bye twagala ebyo buli awulira nti oyina amaanyi walabyeko atalina maanyi agw'eddalu walabyeko omulalu atalina maanyi agw'eddalu waneera ogenda okuyomba ku TikTok ng'amaanyi g'ogayina kati muleke abantu beevume goba tuyagala bintu bya kuvuma biveemu leka abasobola beevume bamale bajja kuddawo era Black Sugar ne Full Figure mwevume mwewemule ffe sifa ababazaala tukooya abantu okutubuulirira ebya TikTok oba bya TikTok kati nze tebanvumye tebyawedde kati bonna abanvumye mbu ngenda banyiigira nze Junior ne bwonvuma ate sida muntu gwensinga TikTok you just have to choose your words wisely eteeka erifuga TikTok kati kandikuwe toddangamu muntu gwosinga oba ojja kudda ku level yakusabule kangabawo amateeka agafuga TikTok oba ojagala ekunyumire toddangamu omuntu ne bwakwogerako ng'omusinga sirika tomuddamu ajja kufiira mu firimu ye era nze tubula bensinga sibaddamu kale tesobola kuddamu the no official kabaata sobola kuddamu mbasinga obugagga I'm better than you bw'oba yagala TikTok ekunyumire comment zireko zisoma teekayo post comment zeesonyiwe TikTok kwe kuli abantu enjala beeruma omuntu najjanga enjala emuluma n'akuvuma out of nowhere wana basiga ku TikTok bafeeriye obulamu bwabalemerera beba tugoberera kuno bakaluvini kayanja bakuba ebyeyo ne bibalema akuma nyumba za Pastor Bujingo kati bebagoberezi baffe wallahi tewali ali ku TikTok akola mirimu gya buvunaanyizibwa kati olina otegeera nti abantu abasinga obungi ku TikTok bafeeriya obulamu bwabalemerera abamu bali mu biyumba amaziga abawarabu agakatungulu kimu gabatuuse mu mitwe abantu beekyayidde ddala kwe bali kuno kati oleekaane nabo kati nze nyinza okuddamu kaluvini kayanja who is he kati nze ndekaana n'abakuba ebyeyo Dubai ne balemerera ng'okola bwa security guard kaluvini kayanja akuuma mayumba ga Pastor Bujingo akola bwa security guard kati nze muddemu yakuba ekyeyo Dubai ne kimulema yenna afaanana ng'ekiku I don't have that time mbu munjogerako mbadde musijja sigaba masannyalaze mukitegedde kati ebyo woobitegeera TikTok egenda kwanguyira
ebisere wewe muzeeko mulinyanga azifu nti okujja ku TikTok wewe muzeeko genda ko ku Twitter Snapchat jeri nenga teri agenda tujja ku lugambo gwe Franka Ntambi woloni balukeza Franka Ntambi ekibasibya nkwe Ntambi ekibasibya nkweza mmwe Ntambi wotategeere mikwano nti Junior mukwano gwange asobola okunnyamba nodda mu bantu ababanonyamu content owedde ku social media bwotategeera ani mukwano gwo bagenda kukusiba Franka Ntambi bobeeramu be bakugeyeera be bakusekerera beefuula abakuyamba naye nga tebakuyamba tofunanga ebizibu noddukira ewa YouTuber agenda kufuula emboozi tofunanga ebizibu nolowooza ati abo abagwagwa b'oyasamiramu Ntambi they can even help you yogera ebintu byona defendinga Ntambi omanyi kamera eno nze ngibaddemu ebbanga waliwo omuntu wogetinga excited Ntambi kola YouTube yotuula okwo bali bakujjamu ssente YouTube gye wakolera ne interview ekuleetera obuzibu tasobola nakuyimirirawo that's a funny thing about social media ogenda n'otuula mu kamera n'oyogera ebintu ng'oli excited nga ne YouTube akukyaziza tasobola nakuwa ssente za looya Ntambi teekamu obwongo kye nali nkugamba abantu baseka naye baba tebaseka emikwano giba mingi naye balamu kutegeere nti ono omuntu wange yes ye naye nze Ntambi sikwagaliza komera era woba oyagala anything I can do for you come to me Franka Ntambi nze saagala mukwano gwange agende mukomera era nze bwe puli ati mukwano gwange bagenda musiba sibeera musanyufu I'm not happy I help you nze ku ssaawa ya leero ne bwe mpulira nti waliwo ayagala osiba Shalom I come and help ko teri kirungi kiri mukomera I don't wish my friends bad things ate eyo level nagivaako nze mukwano gwange bw'afuna obuzibu nzija ka bino byonna byansi bino byonna byetwewalana byetwemuli mu magezi naye nga Ntambi I'm here for you if you need my help if there is anything I can do nsobola okwogera ne Jeff Kiwa n'akusonyiwa I can come to me nsobola okwogera ne Jeff Kiwa n'akusonyiwa bulungi we can even get a third party ne batabaganya ne kati abantu bonna b'osindikayo bagwagwa bonna Ntambi abakuwolereza all of them are idiots tekuliko aweebwa kitiibwa n'ogwo they are all lumpenis babeera okusinika mannyo nge kati abo bakuyambe ki Ntambi bayuna emikwano gy'ogamba nti ntutte gundi naye kati mwabo bonna ani agenda okwogera ne Jeff Kiwa nobody Muna bali awo nothing doers idle boys looking for content relevance so Ntambi my brother if you any need something from me I'm willing to help here and there era lina kubirako essimu n'ogijjako
Nkuleeti tukoze tutya. Nze saagala mukwano gwange genda mukomera. Era ebana bakutwala mu kooti, I'll be there. So nalabyeko abampa amagezi, Pastor Mondo, Eddie Sendi, ku byange. Please don't. Nalabyeko abampadde amagezi ku misango gyange. Era Junior yakola bwoti. Era bampa don't do it. Tochikola mukwano tokola era. Pastor Mondo Sendi kaddiwa mukadde waffe. Temuddangamu okumpa amagezi, siri mutabani wammwe. Nze emisango egyange njemalira. Kumwe mwenda sina gwe neetaagako kunnyamba. Don't. Abampa amagezi gye bali. Bujulia wakoze bubi wano. Tochikola tokola era. Toyingira mu masasa agatali gago. Pastor Mondo Eddie Sendi amagezi gewe. Nawe ero ine bizibu bingi mukwano. Mukadde waffe Sendi kaddiwa Emmanuel. Eyasoma obufazi Katigondo. Bambi toddamu kumpa magezi. Sina kubira ku simu mbonyambe. Sina bakubirako ku YouTube n'omumbu nyamba. Abanyamba gye bali. So saagala kummanyira. Manyi mumanyira abantu. Nja kukuvuma. Tokola era. Mbombuulirira. Amagezi mugewe namwe mwine ebizibu. Namwe abaana bamwe balina ebizibu. So that should be the last time. But don't burn bridges. Bridges nzagazaaki. Nakulosinga dda. My advice to Junior. Don't burn bridges. Bridges zintwala matakogo. Bridges zembani nga zibadde zintwala wa matakogo. Guys. Buli omu afe ku bizibu byayina. Nze sina buligi n'emu gye neetaaga. Nina bridges nyingi. Ate n'ekyokubiri nakulosinga dda. Kati godda ombuotuule. Ombuulirire. Tugenda onoonye ssente. Sigwe yazimba ennyumba yange. Tondiisa tondabirira. Amagezi go gasigaze. Wemba nina amagezi nina benkubira. I will call my brother Yasin. Ajja kumpa amagezi. Gwemba ngaagala. Mukulu wange Yasin waali. To advise me. Kati gwe Sendi. Jekinzi. Mujja kulinnya masasa agatali gammwe. Ebizibu bye nina byange. It is my problems. And I'm comfortable with them. Ebizibu ebyange era ndi musanyufu nabyo. Era nja bimalanga nze. Kati muyambe balala. Gande help other people who need help. Ayi mumanyira. Nze wano muba mu bizibu soogera. I keep quiet. Naye nze ekineewuunyisa bulijjo yawenfuna ebizibu nga munfuula content. Bwe naabavuma nga mutandika ebyo bisimpase kaadi. Nze am comfortable with my problems. Sinajja n'okuba nduulu tibana social media munyambe. Nja bavuma ate munyiigire tuddemu ebyo. Mundeke n'ebizibu byange. I'll finish them. Nze sina YouTuber gwe neeguya.
ekyo kyo njagala mukiteeke ne mu kitabo. Stay warned. Stay warned. Nze bwe mubeera mu bizibu mbawagira. Wano mwavuma Spice Dana. I was there to support Talk and Talk. Era nze sendi sikyaza bakuvuma. Kabe gwe jekenizi. Naye bwe munfuula content, jabba fuula content, ate it will be bad, I promise you. Ogwo muzannyo ngumanyi bulungi. Nze nsobola okuvuma wiiki namba. Ng'ate nvuma biruma. Yes. Mundekere ebizibu byange. Nze am comfortable with my problems. Sinaba bakubirako simu munyambe. Aiya mukubira Juliet ne mumusaba sente mbu munvume byonna mbimanyi. Because n'amasimu ngaketta. Nze ndi mafiya ku level endala. N'amasimu ngaketta. Nga bwe mumukubira tuwe sente tetugenda muvuma. Mukitegedde baddiyale. So ba YouTube mukakkane. Bwe mba mwagala okunfuula content. Nalaba ne Kasuku ku Sunday Nation ng'olina essalumu n'entambi nga nammwe mundiko munkolokota. Nkolokota dragon. Nabalaba my brother Kasuku ng'oli n'entambi ne Shalom ku Sunday Nation nga mundiko munkolokota provoking me. Nenga mukolokota dragon. Dragon keenaazuukuka. Nze ate sibalinaako buzibu. I have no problem with you my people. Nze era Kasuku sikuyinaako buzibu n'obwo. Not at all. Era Kasuku n'ofuna ekizibu today. Nkubira mukyala wo beautiful n'enzija. Nze Kasuku nkutwalanga muganda wange. Machazi nti oyina enkwe. Yes, oyina enkwe. Oli two-sided. But me, I take you as my brother. And that will not change. And nze Kasuku sobola kulwanisa. I can't fight you. Tobola era ne ku Sunday Nation we mwanjogerako saabaddiza. Saabaddiza at all. Nenga mu provoking a dragon. You are waking the sleeping giant. Nze ku YouTube yange sireeta babavuma na beesonyiwa. Kubanga mmwe kati why should I fight you? Nina abantu bangi ab'okulwanisa. Mu gavumenti kati siza kuddaawumbuka sukumbu nkulwanisa. Not at all. Obeera n'abalabe bange. Nze kati Kasuku ekyakuntamya. You be with my enemies. Era n'amasimu g'ofuna abakuwa ebyo ebya Juliet gye bali eyo munda ewa Juliet. Era nejjo babadde bagenda kunkwata ng'oluke lulukuddwa. Badde bagenda kunkwatira ku Afro Park. I knew everything. Kwa n'abasirikale babadde bagenda okunkwatira bankubidde. Babadde bategese olukwe nga ne full figure mwali. Kwaga full figure yakubidde Ameria. Namugamba mbu Junior ajje tu shooting neru abadde lukwe. To arrest me yesterday. Yes. Era basoose ku briefinga ba bloga. Nti Junior bamukutte. Nga lwonna lukwe. Nga ate mwenna abaluli mu mbamanyi. Abamu mulina mikwano gyange. Kyovula abenseena abantu muli babi. Abamu mulina mikwano gyange. Full figure olukwe walubaddemu. Wakubidde Ameri yessimu. Mbuyita Junior kwa Afro Park we tugenda omukwatira. Byonna nga mbimanyi.
Era gomanyi lwaki naze kwa Afropark. Omanyi tirabadde n'abasirikale jjo. Nenga byonna abantu ababikola nenga weebuuza kiki ennyo mumpalanira ki? Abantu just muli babi. Nti omuntu ne bwakwagala ne bwabeera naawe era obubi bwo bulabika just muli babi mumpalana. Naate Amelia teyabibadde mukazi wattu. Era Amelia mukubidde ku maca. Era twakirowoozezzaako na Amelia teyabibaddemu. Ninga abantu ababikola mukakwate tukakwate tukasibe tukaswaze muli mikwano gyange. So full figure bambi ebyo byonna byobala byopima byeweeyogeza tebijja kuyamba. Baako n'omukwano full figure. Neze sikuyinaako buzibu. Era nze I have no problem with you nze full figure ne bwonvuma. Sisobola kuddamu kuvuma. Nakwesonyiwa ne nkusonyiwa. Kati full figure kijje kunze. Ekisooka nakusonyiwa. Ate ne nkwesonyiwa. Era nze full figure ne bwonvuma ne bwopanga enkwe ne we bakuwa ssente. Mbopange bansibe tebijja kuyamba. Bino byansi. So n'olwekyo nze bambi sibanyiigira. Mulye ssente zammwe. Abantu mu media muli ba fake people. Nze kye nalaba ku social media buli muntu asobola okwefuulira. Wano ku social media tewaliwo mukwano. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Bana abantu ng'obamanyi nti abantu babi. Buli omu asobola okukola ekintu. Kaize kyovulaba sifaayo. Nze omuntu bwankola ekintu sikyanyiiga sikyawalana. Ngamba okay. Ng'obulamu butambula. Omuntu asobola okuba mukwano gwo naye nga alina abalabe bo. Tewali mukwano gwo asobola kubeera na mulabe wo. Ekyo kijje kunze. Wootegerera nti omuntu si kyaliiwo. Ye muntu ate abeera n'abantu abatakwagala ate nga yeefuula nti mukwano gwo oyo aba fake person. Kati gosobola okubeera nawo omuntu atayagala maama wo. Omuntu atayagala maama wo naawe aba takwagala. Ekyo just kiri self explanatory. Buli walaba omuntu nga kyaliiwo ng'abeera n'abalabe bo tegeera baba banyumya ki? Kyekibagatta. So nze neesonyiwa abantu. Neesonyiwa abantu bankoze ebintu bannange. Abantu bankoze ebintu. Nze Junior singa nafadda. Abantu banteze obutwa. Abantu bapanze bansibe. Kati guno gwa mukaaga. Ninga abantu bapanga. Ninga sina kye nabakola. Just bampalanira mukisa gwange nti abagagga banjagala. Nina omukisa, nina favor. Kati kibaluma. Lwaki Junior yayogera n'abakulu? Lwaki Junior gwe bawa ssente? I have a favor from God. Mukisa gwange. Nawe noonya omukisa gwo. Tompalana. Bye nnina tebisobola kuba bibyo. Junior waba yazimba ennyumba. Naawe ogisobola. Buli wobanga okula mu nsi abantu balina okuwalana.
abantu buli wotegerera ati munsi oli w'amaanyi abantu balina okuwalana. Bw'oba toyina bakuwalana toyina makulu era totyanga empalana mu nsi. Atayina makulu gwe batawalana, atayina makulu tebamwogerako. Naye buli wolaba omuntu nga bamwogerako bamulemerako aba ayina amakulu. Kati mu nsi totyanga okwogerako. Gwalabeka ayogera ku mulalu. Kati ze Junior bampalanye banteze obutwa bandiddemu enkwe abange bennyini banneefuulidde. Kitange yali yakafa ne banneefuulira byonna mbirabye. Kati omutima gwange tegukyayina kyegutya. Abantu batwefuulidde nga tetulina kye twabakola. Ninga bune tebatwagala olwaki tuli. Just because kyoli kyekibaluma. Baagala kulabanga obonaabona. Ekituwalanya mu nsi abatatwagala baagala batulabe nga tubonaabona ekitajja kusoboka. They hate you because they want you to see you suffering. Omuntu n'ozimba ennyumba ne lufuuka olutalo. N'ogula emmotoka nti weeraga. N'okwata abaana bo n'obatwala mu masomero amalungi mbw'oyo yabba mubbi. N'obeera mu bufumbo bwo nga bunyirira ne bakuyita malaaya. Ne batandika ssente ozijjawa kubanga bo zaababula. Wonyirirako nti oli musiyazi. Oyo muvubuka musiyazi kubanga onyirira. Gwe weegedeze buli gwe baga musiyazi aba muvubuka nga anyirira. Siranko musiyazi mubi. Naye buli we bakulaba nga oli muvubuka onyirira owunya bulungi. Oyo musiyazi oyo. Lwaki yeyambaza obwo obupale? Abantu muli babi. Abantu muli babi. Ate woba toyagaliza tosobola kufuna. Butagaliza wallahi teri awo gaggawadde nga tayagaliza. Ate mu nsiigo okwesonyiwa abantu. Abantu abamu mwe temukyawa. Omuntu bw'akulaga nti takuliiko muveeko. Kino nkikubuulira oba weewonya bingi. Abantu bonna abatuleetedde ebizibu mu bulamu bwaffe ffe ababeesibyeko. Omuntu takuliiko, omuwandiikira message taziddamu, lwaki weesiba ku bantu? Abantu bonna abatuleetedde ebizibu mu bulamu bwaffe ffe ababeesibyeko. Omuntu takuyamba ate akumanyiira. Lwaki okkiriza abantu abatakuyamba ate bakumanyiire? Mbukubanga oliroonere. Abantu babajoze mbw'oliroonere simanya tuulako ewuwo. Learn to sit at your home. Tuulako ewuwo olowooze ku bulamu bwo nga ggwe. Ne buli kiseera n'ozunga mu pate mu kofiirwa yeggwe mu mabaala yeggwe ozunga buzunzu olinga mpewo. Tuulako ewuwo ne ku bizibu. Buli woobeera ennyo mu bantu oteeka ofuna ebizibu n'abantu. Kyova olaba abagagga tebabeera mu bantu. Abagagga mulowooza beeraga. Buli afuna ssente ng'ava mu bantu. Wofuna ku mirembe. Ne muganda wo gwe mwazaalibwa ewamu akuwalana. Maama. Namwe mulabika temunnakoowa.
ne muganda wo nga mwazalibwa wamu asobola okuwalana n'okutta n'akutta. Laba eno famire gye batta Entebbe. Oyo mukazi gwe baafumita ekiso n'ebbaawe. Oli n'abuuka omuti gw'amasannyalaze n'agwa munda n'atta omusajja n'omukazi eyabatta abamanyi. Abantu abatuliraanye tubeegendereze. Be balabe baffe abasooka. Teri awalana gw'atamanyi mu nsi. Tewali agenda kuwalana nga tasoose kubaako mukwano gwo. Buli omuntu gy'ako mu kumanya ennyo gy'akuba n'okuba ow'obulabe. Ebintu ebimu mu byesigalize. Naye gwe n'onyumya ebiri mu makaago, n'onyumya ebiri ku mulimo gwo, n'onyumya ebiri ewa bbaawo, mukwano ogenda kufuna ebizibu. Omuntu ajja kujja ku social media akwanike. Abantu kati baakyukira ddala emitima. Omuntu ajja kukwanika. Abantu ennaku zino bayamba lwa bigendererwa. Omuntu takuyamba nti akuyamba. Akuyamba kusigaza bujulizi, akuyamba na kigendererwa. Omuntu ayamba omuntu aba akolerera Katonda. You don't help to please people. Nekati abantu bayamba na bigendererwa. Omuntu era kuwasetera kuba n'ekifaananyi. N'asooka akulaala assa buli wamu yonza amulabirira. Oyo gwe mulaba oyo abeera wange ng'asaba. Bannange abantu muli babi. Omuntu olwaleero akuwa essente ng'oli mu bizibu n'atereka ne screenshot nga za myaka nga 10 akuswaze. Talaga ensi nti yakulabirira era yakubeezaawo. Kati yensi gye tulimu. Abantu bayamba nti bayamba na bigendererwa. Omuntu era ogenda mu loogi naye oba weebase nakwata ka video. Naye nga wamusasudde sente ze. Nze nalikaawo omuloogi ng'omuwala nkwata video. Nga se mudondo lyayimuse bw'ati. Ne mugamba muwala gwe lwaki onkwata video? Mbu for remembrance ani. To remember me to what? Wanokeera n'oli omuntu n'akwegaana. Nze ono n'abawala bendidde ku TikTok. N'akeera naga Junior simulya tandyangako naye nga wamulya sigumuse ebiri. N'akwegaana. Bana abantu muli babi. Kati olaba oweegaana omuntu eyakulya. Navudde ku bantu nze. Junior navudde ku bantu. Mboneredde. Oli omuwala wano ku TikTok nga wamulya sigumuse ebiri n'akala mu kamera. Naganze Junior naye tuba tusigadde babiri ku nsi sinza kwagala naye nga wamulya. Kati nze neewuunya abantu wootuukira okwegaana omuntu gwali weebase naye. Kiba kitegeeza nva kuzaalamu mwana wali tonjagala. Wali ogiridde sente zange. You came for my money. Wano nabala wa TikTok bajjamba we rent. Omwana najja naga Junior ampaye emitwalo 3. N'omuganze siri banka sigabala oni njagala kulya. N'omulya n'omuwa rent n'akwegaana enkya n'akuvuma. Naga I don't know that boy. Era kati buli gwendya nga weewandiika mu kitabo. Kikyali ku bakazi bayaayi. Ate mmwe abakazi b'ebweru ababadde bandya mbagaddewo.
teri mukazi webweru kuddamu kundya byempiseemu bimala mwe bakazi mabebweru mutulya nuga Junior ndagaako ku Ssemudondoli nenkulaga nompasete enkyate nonneefuulira sikyayagala bakazi ba bweru kundya eyo opportunity nagigaddewo is enough now mbonye gakazi mwe mumpisizza mu bizibu abakazi bebweru mwenna bembadde mpaako eyo windo ngigaddewo kati sikyagaba siba oli mu America simanyi oli UK musiba mu inbox yange Junior mpaako kyokka bw'omala ng'onneefuulira ebyo nabigaddewo kati chapter closed bikazi mwe sikyabakuula kati Junior nkudde abakazi bebweru naye kati mboneredde sikyabiddamu gye muntuusizza ndabyeyo muli bazibu bakazi mmwe omukazi ajja mu inbox naga Junior you look handsome n'okwerya nemwerya enkya n'akwegaana n'akutwala ne ku poliisi nze navudde ku nsi abakazi bebweru muli bazibu nabanaabye era nze ebyobakuula mbivuddemu from today Junior sigenda kuddamu kukuula mukazi webweru mboneredde ne mamange namugambye nemugamba mami ebyokuula agakazi gebweru mbimazi nagenze ne mu church jo nensaba yesterday even went for prayers mukama ogwo muzimu njagala ogunzijeko from today ogokulanga ebikazi byebulaya ne bimpa sente God I cancel that spirit ebyo nebikazi ebijja mu inbox yange mbisaza mu linnya lya Yesu ebyo ebikazi ebikulukulu ebigagga mukama ebadde bimpa sente bigende mu hell go to hell mundeke nkudde bakazi guys njaba Bruno ke kati sister Bruno nze abakazi mbakulekedde ab'ebulaaya ebizibu bye tuyiseemu naawe tubirabye katuno nyende neruzira Bruno ke sister emirimu ngikulekedde nze bannange mpumudde nnyunyuse guys have officially retired okuula abakazi b'ebulaaya nyinyuse wallahi sibiddamu wallahi aga katona mugulu siddamu kula mukazi webweru maze mboneredde gye bintuusizza ndabyeyo era buli mukazi webweru gwembadde nkuula chapter finished muve mu inbox yange nyena nabatwala ku poliisi kati buli mukazi yenna ajja mu inbox yange mwe simanya mbeera UK America Canada mbu Junior ndagaako ku nodos nyenda kutwala ku poliisi mbaguleko gwa defilement ndi mwana muto mundeke nakkiriza kati amuyanga so Bruno ke emirimu ngikuleseemu Gulunedi my brother Gulunedi nze byokuula abakazi kati mbimaze ebikazi tebikyazannya kigenda ne kikuwa sente naye nga baaba so Gulunedi sister Bruno Sakibu ebyo ebyokuula abakazi mbikulekedde mbadde mpedde sister Sakibu ejjo wankubidde ku ssimu Sakibu nongamba sister Guma ya Rabbi ejjo sister Bruno ke wankubidde sister Sakibu nonkubira sister Gulunedi sister Labadaba sister Levikson sister DJ Mase sister manager sister Roja ONBS sister MC Cats
emirimu njibalekedde bannange mpumodde officially. Sister Kyawu gwe nerabidde akuula ennyo abakazi b'e Bulaaya. Sister ki? Sister Kyawu, Sister Keys. Hai, kikazi kyali kyemuseruli. Junior. Obwa chairman mbuwaddeyo mpumodde. Sister Kyawu gwe nerabidde akuula abakazi e Bulaaya. Sister Shakib mwogedde, Sister Gulunedi, Sister Junior, Sister Bulunoke, Sister Labadaba, Sister MC Katz, Sister Douglas, Sister Levikson, our elder sister, kutumiddeko ne ku mukolo wampise nja kujja. Sister Keys, Sister Chameleon, nawe nkutumiddeko nnyo big up. My sister Chameleon. Ani awo mulala akuula abakazi b'e Bulaaya awo. Bangamba nono ayogerera firimu Junior, VJ Junior. Bunaawe ekintu obadde okikwasiza ma Sister MC Lwichi yategga oluddewo. Bangi. The number is endless. Naye nangiridde olwaleero ebyokuula abakazi mbivuddemu guys. Mpumodde. Sister Vairota. Kanyende Junior anoonye omulimu nkole. Yes. Mbeera tekyasoboka. So mbimaze nammwe bakazi mmwe ab'e Bulaaya muve mu inbox yange. Ebyo sibaya Junior jangu nkomawo December sikyabyagala. Nabimaze. Abakazi mwe nabenkudde munsonyiwe. Buli mukazi ali eyo nga nakulyako sente nga nkukuula e Bulaaya nsonyiwa. It's now end of the story. Ntumiddeko nnyo Donzera nawe nakukuulako ze nakuula. Ate gwe tewali muzibu nnyo. Ono nakuula Donzera naye nga Donzera si muzibu. Maama. Bano abaddiridde. Bano abazzeeko nga maze Donzera mbadde bazibu. Ya Rabbi. Nakuula Donzera nga tewali bizibu. Naye bano abazzeeko bano abakazi abazzeeko bano babadde bazibu nnyo bannange. So eyo laleero kangikomye wano. Ngenda ate neebakemu. We meet next time. Any question? Before I leave, Elia inaye ekibuzo kyange Sister Junior. Bami mugende ku YouTube yange Tamale Mirundi Live. Musubscribing. Yes. Junior Gandhi work. Nkolawa. Any question for me? Ebyokuula byombi mazze kati. Sikyakuula bakazi mbivuddemu. Officially. Era abakazi b'e Bulaaya munneesonyiwe. Mmwe bikazi mmwe ebiri e Bulaaya ebiine ssente. Leave me alone, ndi mwana muto. Just because ndi sweet, ndi handsome, ekizibu Junior mpooma. Obuzibu bwonna buvudde ku kuwooma. Junior mpooma ndi juwise. Teri yandi akayagala kunta. That's where the whole problem is coming from. Kuoma kubanga ndi sweet. Era ne sente ze bampa za buwoomi. Nze bampita Sweet Junior.
nze taata buwoomi ekireese ebizibu byonna John yakuwooma nasse mudondoli ndi musava teri mukazi andiyako bannaye mbonyebonye n'abakazi naye nga buwoomi kagwe wamma ssente era bazimpa lwakuwooma sweetness taata buwoomi John yali erinnya lyange kati erinnya nalikyusiza nze taata buwoomi so bikazi mmwe ebyebulaaya mundeke mufuneeyo ku balala abawooma nze mbivuddemu